Banaki ogwo omukolo gugwaganye. Ogwo gwana kunera gabli jego zegweragamu. Nabadde manyi kugenda leta gazebo zirieza amalayo. Nakola gazebo eringa olotali omusabo. Kati genda kujja kitweragira kochi. Nga byonna twabirabye. Twalabye obunako bwako. Kaddangamu. Nze nagenze kumukololoza kunyumirwa. Nze mukwano sali nyeyo. Lwaki tewagenze tebakoyita? Tambulira. Ne bwe yali mpise. Kitako. Eyambodira ati oyo tata w'abaana bange oyo ex wange. I don't want peace. Ate ononya. I want problems always. Ngenda mugoba. Nawe. Ngenda kumugoba. Yalekera abaana. Neda gaito manyi mfunie jinja mulagako yate chira didino lino ndifonye katika ngasa ya sanga matala sikila gama ntitegebe kanchasa yeso chegere tekera bano bandekera ngani bila na bino byonna njagala byase ya yamfula singo mazo musajojo nansulira abano yo musajja layira ninga mukendika kwataka kasajjako ndikakole ekintu era nkikoze Nyabo dissolve Ulizo tofuna omuntu gotamanyi n'omukubakuba notoka n'okwata ya matala g'enyi motoka yange nkomanyi nakusangawo gaita okufaanagana siruganda omusajja yafaanana taata w'abaana bange n'amunkuba wali kati oya byanyumya okufaanagana kitegeeza kukuba matala gange n'ogaasa kakana bambi obusungu tebukuleetera okukola ekikyala kakana omanyi nsonyiwa omanyi muvuga emmotoka yemu n'omwami wange eno mmotoka si Mazda eno Mazda CX5 CX5 mwaka ki guno 2016 olaba osowamu ekintu kyabadde kiŋŋamba tugese emmotoka etali eyo owange avuga 2018 sonyiwa binkwatiyako nga okyasiza matala g'emmotoka yange kitwala empola buzibu ki kakana omanyi lindako emmotoka eno wagigula wa kuti mutezi kyekyo ekikindeetedde n'oli mwe yagigula mu Timothy's Motors Limited bakafuluma okuleeta emmotoka empya n'ezikozeeko okitegeera emmotoka zaabwe ngumu nnungi nnyo eza buli muntu owa wansi owa waggulu emmotoka ogikuba bukubi kisumuluzo okolabako service so n'ogenda sikiri kyesiba wakola wamma bako mugumbuzabuza ogenda sasula matala gange oyasiza aya tata ekyo kiwanvu bagambaga bbeeyi gaita mbadde nteesa bwenti nze ŋŋanzi tukole bwetti God have mercy upon us. Muduka!